kati yaliko mumyuka w'ekibiina kya National Unity Platform mu Buganda omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga ow'e Masaka ebitundu si birungi n'akamu abawagizi be mbeere nga temuteeka mu ssala otherwise ekiri mu kubeera nga tekitambula ekiri mu kubeera nga tekigenda mu maaso naddala ku nsonga za sipiika naye kiyinza omaliriza nga kimuyoleddemu abakulu batandise okubeera nga teboogera kali akasiimo akabeerawo ku ntandikwa y'omwaka guli ogwa 2024 era akasiimo kano abacommissioners ab'enjawulo basobola okubeera nga temunange beegabanya akasente omukulu Mpuuga yesobola okubeera nga teye abuukawo n'ekyebitaano ate ba commissioners babalala babuukawo ne milioni 4 buli omu era nga munange omukulu ono Mpuuga abakulu mu kibiina kya NUP bava ne beera nga temunange bamusaba akasente ako abeere nga ate akazzaayo mu bwangu era nga abomaze okubeera nga takazzaayo abeere nga ate yeetonda era ekirala abeere nga ate alekulira era nga ebigambo bino olwagwa mu matu g'omukulu Mpuuga yabaddiza omuliro n'abategeeza nti ye ensonga ezo nga bwe bazimenye tasobola kubeera nga temunange aziteeka mu nkola era nga akadde ako akasente yali tanaba kubeera nga ate akafuna era nga yategeeza n'agamba nti akasente akalindiridde bulungi nnyo era nga ali ready okubeera nga ate akafuna era nga ndowooza yamala akasente ako n'abeera nga ate munange akafuna akasente ako abakulu bali mu kubeera nga ate munange bakasesemya buli yakalyako era nga Mpuuga nga bwe kutegeeza mubeere nga temumuteeka mu ssala kubanga bannanga abakulu bayinza okujja ne bamuyoola abakulu bayinza okujja ne bagala okubeera nga temunange batwala akasente kaabwe era nga bino byonna ngenda kubeera nga tembikuterawo mu butambi awo tongera okubeera nga tetulaba of course embeera nga bwegenda mu maaso saidi zeeyo ku nsonga ezo subscribing tugateko mu butongole bwe notice video gy'okubeera nga tufuna notification notikakatate afadde n'ekipya kyasobola okubeera nga ate atuleetera shakasa musomo wa dduwa wali nnyo ku namba z'essimu ziyitawo wansi ku bisika zijja kukolako nga kozesa amannya g'edduwa okuva mu Qur'an katusimbule n'ensonga zino eza sipiika ezikyalemedde mu ddiiro sakola ensonga endala nnyingi nnyo temubaawo nze bulijjo mbadde mbagamba wano nti nze sipiika wa palamenti ey'12 ne mumbuuza kyonooyitawa kati n'olwaleero njagala kubajjukiza nti bwe nagamba nti sipiika abaddeko kati former speaker tujja mufulumya abamu olw'okuba muyina emitiba eminafu muli batiitiizi nga temulaba bintu bulungi mulinga nga abatambula ekiro nga n'omuguwa ogulaba ng'omusota olw'okutya oba olw'enzikiza kati wano ffe mu DP tuleeta kitangaala twabaleetera ekitangaala musobole okwerabirako mmwe bennyini ebintu engeri gye bifaanana ne mbategeeza nti ffe nga DP ne NRM tulina enkolagana mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga ayina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika naddala mu kaseera kano nga palamenti eri mu katyabaga nga palamenti yeetaaga kununula ate abantu baddemu babeere n'essuubi mu babaka baabwe kati nga nze ava mu kibiina kya DP ayeesowoddeyo eyaweereza n'obwesimbu mu gavumenti ye pulezidenti gyakulembera sirowooza nti bajja kunzigalira wabweru nange banteeke mu kasengejja n'abalala balabe ani anaayitamu ffenna batusunsule kubanga abagenda okusunsula be babaka bennyini ekyo no pulezidenti yakyogerako ne ekyankwanzi kuba waliwo abaali bagenze ekyankwanzi nga baagala kututwala speed baleete ekiteeso nga kigamba nti tugaddewo abali mu bifo beeyongere n'okuweereza naye pulezidenti n'avaayo n'agamba nti bonga Central Executive Committee bateesa buteesa baleeta ekiteeso kyabwe naye abagenda okusalawo be babaka
kati nno Abannayuganda balina okumanya enjawulo eri wakati w'okuteesa n'okusalawo. Ekisinde nakyo kiteeseza. Seeke nayo yateesa. Ekisinde kyo kyasooka kuteesa ng'ewagira ababaddeko sipiika n'omumyuka. Oluvannyuma ne bafulumya ekiwandiiko ekirala nga bagamba nti beekyusizza. N'olwekyo obudde bwonna tomanya basobola okukyusa ne baleeta omulala. Naye ng'okusinziira ku nkolagana DP gy'ebadde nayo ne NRM okuva dda mu Mwoyo gwa 1986 omwoyo oguweereza Abannayuganda awatali kwekutulakutulamu. Mu mwoyo ogwo omwoyo gwa DP ogugamba nti ne woobanga oli mu kibiina ekiri mu ludda oluvuganya era oba oyagala Uganda erimu emirembe, erimu enkulakulana, Uganda ey'abantu abeegasse, ate Uganda erimu demokrasiya. N'olwekyo we babalonda mulina okugenda mu palamenti muweereze nga amaanyi gonna mugatadde mu kuweereza Bannayuganda ne bye beetaaga. N'olwekyo nze siina kubuusabuusa kwonna nti we tunaaba tugenze mu lukiiko lw'ababaka ba palamenti e12 nga nange mwendi ku lukalala bajja kunnonda. Njala nnyo okwebaza nnyo okwebaza yenna afande MK olw'okuvaayo nga CDF ng'akozesa akawayiro 28 akeetaagisa amagye ga Uganda okulwanyisa enguzi n'okubeera patriotic. Okubeera patriotic kwagala eggwanga, okwagala eggwanga lye ate okwagala eggwanga kulina ennyingo nnyingi. Mu nnyingo omwo mulimu n'okulwanyisa enguzi n'okuwanirira ebyenfuna bya Uganda n'abantu ba Uganda. So CDF gomuludde gusookedera okubeera ne CDF avuddeyo bulambulukufu okujja okwanganga obubbi obw'abantu ababadde bakozesa ofisi zaabwe okubba ne beeggusa bokka ne baleeta Abannayuganda okubonaabona. Mwalabye mwenna mbadde nsoma wano mu mawulire nga ndaba nti members wa palamenti abawera 30 bonna bayitiddwa. Kyensaba n'Abannayuganda kye basaba bonna kino kireme kubeera byanfuna nga bulijjo nti abantu bavaayo ne boogerawo katonotono ku by'obubbi ne babirekeraawo. General Yoweri Kaguta Museveni president waffe ne General MK Muhoozi Kayire Lugaba tubasaba kino ekitandise mu palamenti kigendere ddala paka abantu bonna bakwatibwako mu kulya enguzi kuno ku palamenti ekikozesa Abannayuganda bangi nnyo kugendere ddala mu maaso paka ku nkomerero ng'abantu bano babonerezebwa nga amateeka bagalagira. Ekyokubiri mwangweko nnyo n'embiro obubbi tebuli mu palamenti yokka, obubbi buli mu gundi bitongole binnya ebya gavumenti naye ddala okusingira ddala nnyo buli mu palamenti wano buli ne mu katongole ke bayita NRM Secretariat. Bebakkiriza okubeera ne ssente nnyingi nnyo nti abantu batambula butambuzi n'amamotoka nga majivuga ssente. Muganda wange Todonga agezezaako nnyo okulwanyisa enguzi eno naye akakundi kali akabali b'enguzi kanene nnyo kamusinga. So bano abantu batambula ne ssente nga bwe baagala. Twalaba ekyali mu kalulu wano batambula ne ssente tetulabangako kusula ssente okwaliwo ng'okwali mu kalulu kano akawedde. President w'eggwanga yali teyeetaaga kubeera kusasanya ssente ezo nazo n'okuyitamu kubanga akalulu yali yakakola dda mu gavumenti wakati wa 2021 ne 2026. Ebintu byapangira Bannayuganda okukola byokka byokka byali bimuweesa akalulu. Abantu bafuna ssente za PDM abamu bazikozesa bulungi abamu bazikozesa bubi. Bw'ogatta abazikozesa bubi ne bagula amasimu n'emipaliso ne TV n'amasaawa n'abazikozesa obulungi ne bafunamu bonna baali basanyufu. N'olw'ensonga eyo kyali kyetaagisa kya sikunga abantu katonotono tubajje ku baana bababuzaabuza then president yafuna akalulu ke. So tewavangayo omuntu agamba nze akole nnyo no. President okuyita mu cabinet mu gavumenti yali yakola dda akalulu ke nga kyetaaga kya sikunga abantu nga bwe yagenda ng'asomesa naye ekyali mu NRM nga mwalaba wano mu palamenti omuntu omu ng'afunye ssente empitirivu nga yalina okuba nga akulembera palamenti
ng'alina okukuma amateeka n'ogaza mu nkola naye nadda mu kutyoboola ekitiibwa kya palamenti. Mujjukira olunaku lumu mu 2024 twali tulina omuntu alagira okubanga yawolereza gavumenti Deputy Attorney General Mwami Kafuzi ng'awandikidde President okumuwabula ku nsonga z'amateeka naye gwe mulimo gwe. Mukyala Anita Amongo yamutabukira. Gwandi agambye okuwandikira President n'owabireyo Parliament toliddamu kubeera wano mu Parliament kwogera ku kintu kyonna. Tula wansi. Ekyo bakiyita kutyobola kitiibwa kya Parliament. Ekyo bakikola abantu bakikola babatamidde okubeera ne sente nyingi kye bayita impunity. Ate bafuna sente nyingi nga za bubbi era bwotyo bw'obeera. Obeera ne empisa zikubula. So mfanye okukuuma ekitiibwa kya Parliament nobanga gwe number 1 namba emu okubeera ng'olina empisa naye ate osiiwuka empisa. Mujjukira olunaku lumu Honorable Sodo Sekikubo yali ayogera n'amugamba you can discharge every nonsense. Banange every nonsense omubaka wa Parliament gw'olina okukuba ekitiibwa kya Parliament naye era wabogamba nonsense gw'ovuma. Mujjukira olunaku lumu yagamba Ssenyonyi. Mujjukira abantu bonna babadde mujjukira ye mwennyini bwe yatandika okwemulugunya Honorable Namuganza n'alonda akakiiko akokulondoola ensonga ze. Ye mwennyini n'atuula mu ntebe okumugyamu obwesige. Kakati fe abagamba nti nedda si kyabwenkanya okola kino. Abo tulina kubakuba paka era bwe bagenda mu kalumu alaba. Kati awo combination Banalongo bavaayo. Combination ya Secretariat ne Kasaba Brondo ogateko Anita Amongo. Sente neziyoka zitambula. Badalisiti ey'abantu b'okukuba oyalina okugwa. Mwali mulabyeko mu kalulu abantu abalina okubanga bawagira ba members wa Parliament baabwe ali ne bakuba. Mwala bawana ekyalo wano mu kulonda omubaka wa Parliament wakazi. Honorable Bukunihira. Second National Vice Chairperson. National Treasurer. Ne bateekawo muganda wa National Treasurer. Okukuba flag bearer. Tulina obulumi bungi nnyo. Naye bwe tubeera n'obulumi nga fe abali mu what about abantu ba bulijjo balina ki? Ekyo sikimanyi ku number line aba bakiyita ki mu Luganda. Abantu bo bali bubi nnyo. N'olw'ensonga eyo nzize wano okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okuvaayo mu kisanja kino nga yakamala okulayira n'alangirira Kisanja tewali tulo tewali kwebaka. Abatamanyi tewali kwebaka kitegeeza tewali bubbi tewali kukosa bubi gavumenti tewali kukosa bubi sente za gavumenti. Ne abantu bazukuke babenga bekolera kubanga muleme kubba naye mwekolere. Naye neera n'abantu abamu nabo ne bobbye lwaki obba ne weeraga kuba mulimu abantu bangi ababbye naye babyeko at least n'empisa. Waliwo ababba ne batateeka namba amanya gaabwe ku motoka zaabwe. Mwe bali bangi abalinde motoka naye nga tebaladdeko manya gaabwe. Naye gweno obukiba kikyekyo gwe nobba naye n'olaga nti ogenda zirwandikako zonna amanya go. Obubbi bw'obusiru sivumye naye nbuuza bubuuza. Bibbi bw'obujega bubbi bwakyo. Juzi wano President yawandiika mu 2025 n'awandikira ejiji yaliko Mukyala Betty Kamya. Londoola ensonga zino June nga 13 July nga 13 2025 londoola ensonga z'empulira mu Bannayuganda zeboogera nti omukyalo ono abbye sente z'abantu. Kireka Mukyala Kamya naye bamuwa lumonde naye n'asirika. Kati Mukyala Batala tukwebaza otandise ku nsonga zino ate zikwatireko ddala. Naye kati obubbi tebulyawo ka bagambye nabagaya abakyala bano bonna Banalongo. Obubbi tebulyawo ka buli mu Secretariat Muzeeyi Dukka Bunambiro afande muke Dukka nga bwe wakoze KCC eno jja n'owabina enguudo Dukka Bunambiro bano aba Secretariat ate bo bavundu. Bo batambula ne sente nga bwe baagala bazikozesa nga bwe baagala baggula ba DPC ne balyoka bakola ebikolobero. Abantu abasinga obungi abali mu makomera mugendeyo muguleyo amakomera mutandike okubuuza gwe wakola musango kyojja kulaba ono bamuwayiriza kino ono bamuwayiriza kino. Naye ate bwe bafunawo gwe bataddeyo nti wa corruption munaku 2 omusango bagugaddeyo. Nawandikira President waffe Busia esente za Usmid ezikola enguudo Busia municipality baali yandiye
abantu bekubira endulu nempandikira mu president nalagira akakiiko ka isoke kagende kanonyereze bamala okulonda twatambula n'abantu 10 ne bajja mu lukungaana olwo accountability baraza ne tutambula ne baganda luguudo emaracho luguudo bwe ruti balukola ne tugenda nga luguudo teruliiwo era nabo ne bakkiriza nti luliiwo olwamala okukola fayiro ne bazeete wa DPP ne baziyisa munaku 18 fayiro bali bamaze ogigala for want of prostitution bomanje baita want of prostitution kitegeeza abadde bemulugunya tebagenzeeyo mu kooti kakati bino bibaddewo so ngenda kuddamu okuwandiikira Chief Justice okumubuuza nsonga ki ezaleetera fayiro zino ez'obubbi mu ssente za usimidie busya ate nga abantu bonna baaliwo nga basanyufu okuzaama kakati abantu abo bamala okubejjerera ne bagenda ne bakwata omudidi gw'ensimbi ne bagamba ono abadde atulwanyisa ne begatako na banneeno yogolera kujja bagira ne balyoka bagaba ensimbi mu constituency mu campaign n'owulira ngenda kuwandikira Chief Justice nga mubuuza lwaki fayiro zino eza corruption zaali mu kooti okumala just mwezi gumu gwokka kooti negaa nti omusango bagugaddewo njagala baddemu baza opening wano tujogambira afande Muhoozi kati ayingire mu nsonga zino kuba mulimu abamuredda bamala okumira lumonde abatafaayo so ndi wano okuleeta ebirowoozo byange first okwebaza president w'eggwanga okwebaza afande muke kyokola gye kiri era bannayuganda bagamba bw'oba olina weyagala ogenda nalala ogenda wali ku ntebe nga muzeeyi avuddeko tewetaaga passport yokka lwanyisa enguzi nga bw'okola yokiwedde omanyi n'abopposition nabo baŋŋaye nti naye ku luno afande Muhoozi kyakola tujja agamba baffe baleme n'okujja mukimanyi nti afande Muhoozi yaleese erinnya lya honorable boss of boss kuba speaker abopposition badde baleeta omuntu waabwe naye omu ku babaka b'opposition abasinga obunene mu ggwanga Nambooze yagamba empagira proposition ya afande muke lwaki kubanga akutte abaluma abantu so afande muke tukusaba ogendere ddala ku kulwanyisa enguzi kuno atogulewo office oba otekewo omuwaatwa oba omukutu ababaka ba parliament abadde mu parliament ye11 obakkiriza bajje bakubulira oba babuulira abantu bo ebibadde bigenda mu maaso guli otomanyi abantu bajja kuyita bannayuganda bano basobole okutuusa obukakafu bwabwe abantu bangi nnyo abeewaddeyo okujja okulaba nti boogera ku nsonga zino n'olw'ensonga eyo njagala nnyo okwebaza president ne General Muhoozi olw'okuvaayo n'okulwanyisa enguzi mukute awaluma bannayuganda awabadde abaluma okumala emyaka mingi nnyo ate awagenda okubawa obuwagizi bwa maanyi nnyo kati kuno temwetaaga na kugamba nti sente zigende mu secretariat mugende mu campaigning no nedda abantu mumaze otegeera wadde waluma abantu kyetuliko kati n'okugenda mu byalo tubulire abantu baleme kwebaka bakole sente dene nomulondolo obubbi Uganda ngagga IGG yagamba mu 2022 nti Uganda efiirwa obutabalika 10 mukimanyi nti URA soloza obutabalika 30 ekitegeeza bitundu anamu 4 ku buli 10 bigenda mu bulyake. That's why twagala kwebaza fande muke n'okuvaayo first of all President Museveni olw'okuvaayo ne Kisanja no sleep na fande Muhoozi naye n'ovaayo ne operation maliza ufisadi tukubira omulanga okiteke mu nkola kituukirire wabe ate nasonyiza nnyo engeri gye post nagamba tewali gwagenda kutira kuliiso waliwo President nagamba nti muzeeyi yamugambye abantu bonna bakwatibwe okujjako abantu 2 bokka dembo kwata abantu bonna okujjako abantu 2 bokka mu ggwanga General Museveni ne Honorable Kata Janet Museveni bokka abasigadde bonna nyama ya risasi. So gendera ddamu maaso ombaleyo abantu bano buli yenna akwatibwako abadde akulupanya sente za bannayuganda yenna agende. Ebirowoozo bino si byange naye bannayuganda bangi abatasobola kuvaayo n'abamu abali mu offices abali awo bawunikiridde abatasobola kuvaayo osanga namwe abannamawulire abatya bajja tugoba mu palamenti kati bakyabagoba kubanga yali abagobye naye bakoze ki kati nomwogere eddala
kubanga mwe Fourth Estate abana mawuli mwe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.